Tolowooza binene kubanga naye Katonda wo si mutono. Ate ebireekaana bijja kusirika. Kabeere ng'aleekaana wa kika. Lekerawo okwemulugunya. Lekerawo okutambula ng'olowooza nti bw'oneemulugunya anaamala n'akuvaako. Ate abaleekaana bwe bamanya nti bitunyiga. Baleekaana nnyo. Beera ng'atabiwulira. Naye nga bw'ogamba Yesu. Naye yeetaaga okuddamu y'omuddangamu. Sibasomesa mpisa mbi, basomesa Yesu yennyini. Matayo essula ya 23 olunyiri olwa 27 Mukama wange yazza omuliro. Matthew chapter 23 verse 27. Ziribasangamu abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga mufaanana amalaalo. Eyo mmere wangi bano baali baneneko nga beetaaga abaddemu. Ategeeze taata naye nga nabo yabazeemu. Matayo 23 olunyiri lwa 27. Manyi mwafuna bano bannaddiini ababalimbalimba. Yagala abantu bonna. Sitaani talina mukwano. Nawe tomulaganga mukwano. Bijja kulwisaawo nnyo, ojja kulaba okuterera bonolooza nti ojja kusanyusa abantu bonna. Waliwo abatasanyuka kubanga byokola tebabisobola. Era tebakusuuzanga byokola ab'ensaalwa. Waliwo omulwadde yeetaaga waliwo oyalwala dayimoni eyeetaaga okwatulira. Omuganda egundi gwojjudde envunyu. Mundaayo kungulu wano onyirira naye munda omutima gw'omuvundu wavunda. Ate bw'otonveeko wangi ate bw'otonveeko Katonda ajja kubwatukirako. Ate bw'otonveeko Mukama ajja kubwatukirako. It is necessary, my sisters and brothers. Ni Dawudi muganda we yamugamba gwe oleese wano ekyejo. Dawudi n'amugamba nti nkukoze eki? Kukoze eki? Tewaliwo nsonga. Kukoze eki? Tewali nsonga. Dawudi n'agenda maaso. Tekigaana agenda maaso. Naye asaana okuddamu ng'alina ku nnyama. Muddengamu. Atalina nnyama tagifunira ku gwe naye muloopa eri Katonda. Oba eri ategere kye ŋŋamba. N'abamu beetaaga obbagamba nti mmanyi nti ondoga Mukama akundaga bulijjo na buli ky'osomba. Lekeraawo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze.